gombola yagenda beera omugenyi omukulu ku lunaku okumanya ebisinga okubira coach ali Henry yalina ebisingawo. Ttiimu zigenda kuba ziyingira mu kisaawe, ningira balefani bakulembeddemu okuba ettiimu y'ekyagwe mu ngalo ekulembedde kapiteeni Julius yeeraalise ekikopo kya Kyagwe. Essaza ly'Ekyagwe liwutudde Ssingo ggoolo emu ku bwereere ku mupiira ogubadde ogwa kota fayino ku kisaawe kya Bishop Senior Mukono. Omupiira guno gutandise nga abawagizi b'Ekyagwe bawaga era nga geetabiddwako abakungu bangi nnyo kuva mu ssaza ly'Ekyagwe. Nga ku luno bazzi nga bagamba baagala buwanguzi okubanga omwetolo ogwasooka Ssingo yamanyira Kyagwe n'egikulira mu kisaawe kyalyo. Omupiira guno Kyagwe yatandise n'amaanyi mayitirivu nnyo, yakuno egamba tegenda kukkiriza Ssingo gimanyiira. Omupiira w'ogulaba gubadde gw'amaanyi nnyo nga Kyagwe etaddemu amaanyi mayitirivu okulaba ng'efuna obuwanguzi. Essanyu lijjudde ekisaawe kyonna, enduulu n'esaanikira ekisaawe kya Bishop Senior. Kyagwe bw'eteebye eggolo lyayo mu mupiira guno, wano abawagizi ne bawaga ne babuukabuuka nga bw'obiraba. Abamu abeetabye ku mupiira guno kubadde omulabizi w'Emukono Enos Kitto Kagodo n'agamba muno omupiira gumunyumidde nnyo n'asanyukira Obwakabaka bwa Buganda otandika w'empaka zino ez'amasaza. Tuli basanyufu olwaleero kubanga tubadde n'omupiira gwaffe ogw'essaza Kyagwe ng'ezannya ne Ssingo. Omupiira tuguwangudde, emikisa gibuzeemu katono naye kikulu wiini eba wiini tuwangudde, ate nga mumanyi mulundi guli kya Ssingo yatujooga naye olwaleero etuwuliddemu omuseera. So njagala nnyo okwebaza abazannyi, bakooki ne bonna abateesiteesi, enteekateeka ebadde nnungi nnyo. Njagala kukubiriza bannakyagwe twongere okuwagira ttiimu yaffe n'okugisakirira egende mu maaso kubanga Kyagwe ye yaffe. Ate nsaba Katonda atuteekerewo ekisa nga ku Sande nga bagenda e Ssingo, ate Mukama akole ebyekisa. Tukkiriza nti Mukama atuusiza wano asobola n'okutuwanguza ekikopo ky'amasaza omulundi guno, bannakyagwe tufune ku ssanyu. Okusaba kwaffe twegayira Katonda akitukolere. Kwebaza gavumenti ya Beene olw'enteekateeka eno ey'amasaza. Emizannyo gino girina ebirungi bingi, abantu bajja ne bawumuza ku birowoozo, abandi badde bagenda mu bigambo ebikyamu, bajja ne basanyukira wano ne baddayo eka ne beebaka. Ate ekirala tujja wamu, ndabye abantu ab'ebika byonna, amawanga gonna nga bonna basanyuka, nga bonna bali wamu. Nyongera okukubiriza abantu ba Katonda, ebitwawula bya bwereere okusinga byonna bwe tubeera awamu, Katonda waffe aweebwa ekitiibwa. So nsaba tukolere wamu, twagalane, twewale obukyayi n'effujjo eri bannaffe, Katonda waffe alyoke alabisibwe mu ffe kuba tuli baana ba Katonda ffenna. Abantu ab'enjawulo abeetabye ku mupiira guno kubadde ne kooki owa ttiimu y'Ekyagwe bagambye ku luno
baagala kumalira Namboole okulaba nawo okuno nga bawungula ku kikopo kyabwe eky'amasaza omulundi ogusooka. Abatwala omusawo n'okubaza Mukama Katonda asobodde okutuwa obuwanguzi ku ttiimu ya Ssingo yatujooga mu kibinja emirundi ebiri. Ssanyu ly'amaanyi libannakyaggwe baffe ng'abatendesi n'abazannyi baffe tino tusobodde okufuna obuwanguzi awaka tugenda okuzimbira temuee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 
batuwadde babadde basatu 12 eri ttiimu yange ya Kyaggwe naye tekinnaba kuggwa njagala bakowoola bajje batubeererewo abavugirizi beeyongere tugende Ssingo kiggweera Ssingo basobole okukatusa erinaleeta ekikopo lijja mpola mpola bano abaana be twafunye bamuyuzi tasuba be twayongedde mu ttiimu tulinda kikopo njagala kubagumya ensolo ku kizigo kweri singa ne tujoze nnyo naye badde tesobola tulumbakana mu kibira tugenda girumba ewaayo tugikose buli kimu kyonna tukirina kira tujja kusambisa amaanyi tukusambisa amagezi nekinaba kineetaaga ssente abazanyi bali mu mbeera nnungi balya bulungi bavaano bagenda kati kuwugamu olaba nga babeera mu mbeera ennungi nakusitula buzito twagala kikopo mpulira bulungi nnyo okwera man of the match kimpa amanya nga omusambi okukola nnyo sina bingi byakwogera abawagizi baffe basuubiza kino kuno twaze kuno twagala kikopo ngeri yonna kuno tutwala kikopo eyo yange omupiira tugenda kubeerawo abantu ab'enjawulo baavaayo okukaba nga bawa ettiimu y'essaza ly'e Kyaggwe ku ssente kwakulowe kwali ne Muza High School era nga n'edimisitulesi waayo Tumusime Annette yagamba muno lwaki bavudde okuddukira essaza ly'e Kyaggwe kwe kulaba nga empaka zo zigasse abantu ab'enjawulo nga babeera wamu ne batuula wamu ne basanyukira wamu naye naffe bwe twawulira nti Kyaggwe twetabye mu mpaka ez'emipiira ne tugamba nti nedda nga ffe essomero lya Muza tetugenda kutuula kubanga emipiira gino gye gyatandikibwako beene Ssaabasajja Kabaka gituyamba mu ngeri nti gitugatta nga ffe Obuganda ne Uganda emipiira gino tegiboola gwanga tegiboola lulimi wabula gitugatta kubanga lumu naliyo nga musamba wali kusaza nensangayo ab'ebyobufuzi abanuupu aba NRM kwegamba ne mutugatta ng'eggwanga nensangayo amasomero ag'enjawulo so omukisa ogwo kange twala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okuteekateeka emipiira gino egy'amasasa nti gitugase nnyo era gitukoze obulungi kati nga ffe abamu abantu bamanyiridde mu njogera zaabwe bantu tebakwatagana empiira bwe gibeerayo osanga ono atudde n'ono ate nga banyumirwa ssebo nga babuuka so twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka ennungi eyo era naffe ng'abaamuza tweyama okuwagiranga enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka n'olwekyo twasazeewo nti nga ffe abaamuza High School tusagike tuwagire Obuganda era tuwagire Kyaggwe era ne tutola check aye sente ntono nnyo emiliyoni 6 nga katubawa miliyoni 6 zikuyambe ffenna ng'Abaganda ekikolwa kino kya ssuubi era tulowooza nti senga amasomero gonna ge tulina mu Kyaggwe gavaayo ne gatoola ekitono kye gasobodde okutoola ttiimu yaffe y'essaza egenda kubeera y'amaanyi nnyo ate kino kyongera okugatta essomero n'Obwakabaka bwa Buganda ate era n'okuzzaamu amaanyi abaana abasoma nga balina ebitone eby'enjawulo okubeera nti nabo ekitone kyabwe bakijjumbira kuba kati tusitudde ttiimu y'essaza nnamba ne tugireeta ano omwana oyo kimwagazise naye okubeera nti ajjumbira era ekitone kye akyongera mu maaso naye ng'ekikolwa kino omukungu Muzaŋŋanda kyakoze kikola ky'amaanyi era amasomero gonna agali muno we ganaakikola ebyemizannyo bijja kututumuka ate era n'emirimu gy'Obwakabaka gijja kugenda mu maaso.